omukulu happy birthday. Happy birthday, thank you. Abazaalibwa amalungi eri Engineer Acram kumisiriza. Tuko tuwulire. Nakulwatidde tutya naye birthday yaleero. Olunaku kasita olunaku olukyano mukyala wange in my life. Ndi treasuring a lot. Kiyinza okugamba. Kubanga kulu nze bwe bulamu bwange. So ennaku zino mbeerawo kulabira mukyala wange. Mbeerawo kumakinga sure that family yange eri happy. So ebisigadde sibifa. Obadde wano eno. Naawe oli akutiddirira. Obadde n'esinga kyenkana ki? Esinga buli ssaawa z'omukyala akimanyi ekyo. So bino byemu ku bye nali njogerako ne ngamba nti omukyala katambya kaafunga gasitayo nti omukwano akuyitiriza akendezeemukko nsobole okutendewaliraomukko nange kugamba nzire manye ebirimu bubanga bwoli oba nga toliwo ebitambula kyekimu. So yes, alhamdulillah nkola naye siyingiza kyekimu nga masiri ku ground. Kitegeera kuba South Africa waffe gwabeerayo. Surprise olidde otya nga njaasi yakuweereza? Nze omukyala wange naaba takoze kibi kisigala kyekimu. Kino akikoze with heart, akikoze with love, akikoze with passion. Kati ekirala mba njagala ki kikoleka kinene kikoleka nga akuwadde cheque osaniyeeko singa zoyagala olidde otya kuba ekyo yasooka singa tiba lyali eri mbale sibirabanga ku mukwano guno. Sobola ne bagamba nze fuula ono namba emu, namba bbiri, namba ssatu era namba nnya. Kubanga akoze ebintu ebyenjawulo, akola ebintu nange byesisuubira. Kitegeera so kati bino mbimanyidde olwedde kuba nkimanya anjagala ate omuntu bwe wayagala omuntu muba mutambula bulungi. Naddala omukwano gulimu akasente. Omukwano gulimu akasente ogamba kyalwawo okujja mu bulamu bwe. Tewali muntu alwawo okujja mu bulamu bwange. Tolina okumanya nti hakkiyo Mungu gy'aba yakutegekera ogifuna mu budde obutuufu bwe walina okugifunira. So kati it was the right time for her to come in my life. Mungu ajjawo kino, yajjawo taata wange nandetera kuula alhamdulillah. Ate n'amutwalira sheeyi ate n'amuleetera ki? N'aleeta obulamu bwe. So ajjawo agaba kasabukanya kiyinza okwogera. Ensimbi ng'osayinizeeko ntono oba nnyingi? Sayinizeeko zino eno. Osayinizeeko mmeka gyo? Mwerabire. Sayinizeeko ezo munnange. Kati sooka otubuulire tuddigidirawo ekiro kya leero ddi? Mbabe saagala ku outclosing location naye nga ngenda Serena Church. Ekirungi kiri nti si buli omu ajja kusobola okuyingira. So I'm going with my friends. Ngenda okubeera nabo. Nabadde mmanyirira olwakusatu nakola programu yange nga njalagenda mu comedy store era ne mugamba mukyala tugende ku comedy store. Kati so nakubidde mu house nakubidde mu hangi n'angamba siyayo ya network platinum. So ate nga nabadde njalagenda comedy store njagala nnyo abaana abo bantu. Naye era olw'ekisinga tulinayo Idi comedy store gyendi wagana leetana abo baffe bo babeerawo naani omulala n'abalalira bakomedian ab'enjawulo nono nvubuka yaani omulala ono babeera ku comedy store asanyusa nnyo oba kaleera musajja wange nnyo MC Mariachi amaanyi nnyo naye asanyusa nnyo big up MC Mariachi omedi w'amaanyi era nabadde mmanyi wooli leero nga ssebo nzija okwetegeka naye bw'onaaba lwakusatu nja kubaayo ku lwokusatu. Era yokuba nga obulamu buli mu mataala esawundi ng'etyo? Obulamu obw'omumataala si bwangu kubanga okusoomoozebwa kuba kungi. So olina okuba nga oli real so much. Naye bw'okikola nga si gwe si kyoli bana ekimenya nnyo oyinza okugamba kimenya kubanga abantu baba baagala balabe buli ssaawa kye bakusuubiramu. So obanga si kyoli oba olina okumanya nti ebijjirira oba obimanyi.
nkoluddewo nnyo e Kampala tosanga bizinensi yagwe South Africa tesobola kubanga nze kenyini nze bizinensi ate nga bizinensi eri Kampala ate bizinensi emirimu gyavaayo emirimu bantu bakolera online kati kiraba emirimu gyonna mugijje gye mugikolera mugikyuse online okitegedde kati mwe muli wano TV oze nayo yonna ikoninga n'enzirayo TV muze nazo tulikola n'etuddayo kiseera kyinza kutunula so byakyuse naye okibadde nga tulikodinganga naye ndikodinganga edda si eyakakati naye ate wali enjawulo eyakakati kati sawa zino olina live tebyaalangawo kiraba so bulamu bukyuse ebintu bikyuse so mbeera Uganda ne still nsigalamu abagamba nti South Africa wavayo omusingi navayo emisinde wavayo omusingi South Africa navayo nga nze kukola mikolo n'emikolo gyaggwa mbuliddwa kyakulya waliwangu bayagala ngende sipangisa waliwangu eri amafuta emotoka iri wali ekwagenda akati aha obulamu butambulanga bannabubala nabagamba ajazaganagenda mu America still mulowooza nti mulafu so time atuuse wiiki time atuuse aja ti agenda n'omutabo bagenda ku holiday yagenda ozaalira agenda kukebera ku nsonga ezimu ezo zonna inshallah kati bwe munasigala Kampala nga bageze mu America anti tulina projects ezitambula of which sobola mala gakolazo sobola mala gavaawo ate nina okuddayo ke South Africa so yeah twogere ku nsonga zino bagedera zituuseewo ensonga zange ne bad black ziri mu mateeka so ezo njala tuzoogereko mu kaseera akatuufu nakakoze eki naye nga nze naba nabagamba nti simulinako obuzibu bad black kyenamugamba sinjagala akole bwalikola ekyo nalugenda mu mateeka bulambulukufu nga tukwata empapula tuzisayininga kubanga bwe nali muluka saagenda ku nasa kitegeera kati ate omusango tugukola ki oguvaayo bugubwe so yamanye embeera eriwo ffe naye tumanye embeera eriwo so it's up to her either okusigala nga alowooza nti abantu bakola ki ebigambo by'abantu bigula amata nejjukira tebigula amata kitegeera ebigambo byabo tebikola ki tebigula amata omuntu gwolina gwazitowerera ekintu gwolina okumanya ekintu kyonna so ensonga zo ziri on hold but still zitalo atwamulako nga yeetondaga mu musonyiwe tuwakirabadde saagira apology eyo kuba bwe yali yeetonda ku lwa shehi nokonzaata mungu amunyuza nembuuza shehi yava emagombe n'amuloopa kisegere kati engeri gyekiri nti teyali shaka yamuloopa mulaga Acram ndi yamuloopa sajja kwongerako kigambo ki tugamba nti akyali okumuyiga nga we watandikira nze siwumuzanko mukono amukwatira kirabo sente nga ngeka milioni 5 wanisewo milioni 5 yamaka ku polisi sokuwatuna ati omuntu gwonoonya omuyitaani oyo afaanana ate milioni 5 omuntu yenna milioni 5 kugenda waali milioni polisi kugiyambako nga tugamba nti wuuno nga ate abeere nemba n'emisango Bad Black yavayo n'agamba milioni 5 omuzimu we yeeyereeta tasobola kwereeta mulimu ebigambo by'abantu byeboogera obwogezi okuwulira mazima manyi abantu batuwaka nze nemugamba obulamu bwe yakuliramu bwe nakuliramu tulina nnyo njawulo mubulamu bwe twakula ekyenjawulo nti ye mukyala nze ne mwana naye obulamu tukyusa bukyusa nabagamba abamumanyi bamumanyi era bwe baba nga bamugamba oyo mujja kulepuka ku misango gye yakugulako nga gula gyo bali bakusaavinzeeko ku misango gye yakugulako wali polisi sirina musango talina musango kuba nze tebampitanga kate ye bamuntu ekitegeera nze tebampitanga koteri yali antuukidde seekweka simu yange bagirina ngibasomere baba banoonya bankubiri bino byagamba nti omutiisatiisa anti byonna biveeyo agamba alina recordings omukube ku namba ez'Uganda B nakublokinga South Africa no problem zonna jazija
nazi je biba bya maloboozi loze benaku zino bikyali biri ebinga ebyedda babikwata abantu batalina buvunaanyizibwa nabatalinamu ku ssente kankyogere bwenti omuntu alinamu ku ssente asobola okukovinga nasensi kitegera kubanga atalina tojja kusobola genda mu UCC kujja maloboozi gamba nti asaalinze naye nze ngenda nga nfulumya gundi yawe tintawutu natulaba ebigambo byagamba nti nze nabyogera kitegera waka bitubuusinja badi bulaka bagamba mwakulambulamu bwebumu oli musajja mukyala kiwaka omusindikira ngeze mwakulira mu mbeera yemu ekiyinza omugamba kiri nti ekisinga obukulu kiri nti era omanya nti wakoze ensobi oyigira mu nsobi ezo wakoze naye nga tonagiyigirako emitereezezo kitegeera tokkiriza nsobi gyokoze tubreki kubanga obulamu busigala mu mukono so last one night tugenze kulya birthday tukulya birthday kubanga olunaku lwange mwagala byono era awo wennyini we mbadde nzijja ne ngamba eyituveeyo kuba ziri ensonga mpanvu ku birthday steve atulabyeko mwannyina wa famire y'omukyala azze n'akuwa ekimuli bangi bali babisala nga bagamba gwe ne famire y'omukyala temukwataganirako ddala kirekawa abantu abo abantu basala ebigambo ebyo kuba tebabeera mu famire tebabeerawo ewaka kitegeera kati ze ne bagamba bangi nnyo balowooza nti balaba Acram ne bagamba Acram ne muvubuka abantu balirawo awo obuzibu basinga okuba nabo balaba nga ndi muvubuka hajjati kwegamba balaba nga tabira mwongere okutusabira tubenaawo omukwano gwaffe gweyongere kati nze bino nali sibimanyi bino happy birthday happy kirabo nali sibimanyi abuyaye wasanga bangi sifunangako yali ampadde ku bino hajjati nze mbadde muwe bino kirabo nze mbadde muwe bino nga kkuulu yennyini kali bagikosirija kkuulu egyali wandiisa ki aremu siremu sokodema kayimba nzabuuza kkuulu wandiisa ki wanywesa ki ekitegeera ebyoka byemubuuza ku birthday buli muntu aba ne wiishi ye gwe wiishi yo olunaku olwaleero yeeriwa nsaba Allah jalla wa ala n'omwaka ogujja inshaallah era nguyingire nekkuulu kasita nguyingira nga ndi mulamu era nga nguyingire nekkuulu ebisigale saala